Ku Celebrity Track Extra yuji ogamba otya muganda wange gwatulaba mu mbeera najo tulabira muri mutya abatulaba mwe tugoberera n'okusubscribinga n'okutwagala n'okubanga ekintu kino mukitaddemu amaanyi baba walesa akaviri otademu enkofiira kamala naye mwana oyo yalesa akaviri oyo soko twewaidi omwana oyo yalesa akaviri oyo omulabye akazizaako enkofiira naye bali kusubscribinga notugobera notwagala olunaku olwaleero wiiki ndowooza eno yonna nakulaga ku mboozi gye twatandika nayo wiiki eno ku mwami yali yakakola omukolo gwa buwumbi bagamba gwa buwumbi bule yajo tubuli oba gwali gwa buwumbi nakyo tujja kyogerako ekyo nga yakakukola bwati nagenda kwa Nemoon Eyafiire mu nnyanja nga agenze kwa Nemoon n'abaana n'omukyala abaana baawona ye naafa. Wiki egenza okugwako ng'ebigambo bingi ebitambula ku mukutu social media mungi nnyo omugambo manyi omugambo gulyoko mungi bule guzitowa bwe guti omukazi oyo olaba engeri yaliisamu omusajja amanyi omusajja akyaka amanyi engeri omusajja amanyi n'ekyatta omusajja amanyi enfa y'omusajja nga tunaakujajinga twetegereze bulungi ebintu bino yensonga lwaki saasobodde kujja nzekka mu kamera mbyogereko nzekka nenoonyayo muganda wange ono okuvira ddala wali mu Daily Monitor ate nga musajja amanyi okunoonyereza amanyi okwekkaatiriza ekintu n'agamba naye lwaki abantu boogera kino tebasooka kitunulira ndine Bule omusajja ow'amaanyi Mahogany oli Mahogany Bule saagala ebimanyi ebyo bintu ebyo eby'olusuddio byonoonya abantu sanga abavubuka wano ku YouTube n'agamba nze balina amannya agatiisa yes balina amannya galinga STD ekitegeera galinga siriimu manya gatiisa owulira kulinnya n'owulira nga mukene yagenda kukwata naye kakati gwatulaba nze nkusigala nze Bule munampigi omukatuliki mwana munnakyalo eyajja mu kibuga bantu bwe mbagamba nti ndi munnakyalo ne balowooza nti munnakyalo ddala nazaalibwa Kyanja ewa maama Kyanja wano Kyanja Kyaddondo boyisa ku kkanisa y'aba Seventh Day for the past mirako ne kusite nasale ne tubeera muno naye ngewafaawo mpigi naye nga muno mu kibuga gwe nkolamu gwa mawulire ndi muna mawulire era nga nkola n'ekitongole ky'empapula ku Daily Monitor media abamu bazze bangoberera naye ku channel empya ababadde batangoberera mawulire nga baddemu ebbanga myaka si mingi naye nga maybe contribution yange omuganyulo gwange gubaddemu nti mbadde wa mukisa nti mbadde published oba mpandiikiddwako mu nsi 16 Curtis of Impact Journalism nga nsinga okwettanira ennyo mu digido gwa human interest ne art kiteke mu Luganda ekyo human interest byebyo ebintu ebikwata ku bantu ebintu ebikwata ku bantu babingi yes nze ndiwo kutaasa gwe banyigiriza kwoyo akola ki anyigiriza gwanyigiriza siteesa naawe ati be babeeyiiza oyimba owandiika okuba ekitabo obumba obajja awo tunyumya tegeeza kyobola nti otera kubeera nnyo wano ku National Theatre wali ebisiige bakola ebintu ebyefaananyigwa mu kowe bimalamu nnyo kakati olaba omuntu yenna abeera awunya kyalidde nali nkyali mu kibiina ekyokuna nagenda ku ssomero taata yagendanga esseseeyo wali oba oluganda lwe n'aleeta empuuta ojjukira obugundi kutya bwa kiro 5 nga wakanya ng'aleeta empuuta naye wali ebyennyanja ne mukalirirako ne mulya ati olumu taata yaleeta emmale nali sirabanga ku mmale niringa omusota baafumba emmale naye ng'emmale ensava kati engeri gye twalinga nti taata yalinga ayagala nnyo tugulira tulye ng'agamba mulye saagala musabirize saagala gabagula ebintu baafumba ebyennyanja ne tulya kati olweggulo nga tulina obbiddamu amaziga ne gatandika ne tukaaba nange bampadde ekyennyanja kingi kati ng'akataala we kazikira nga munnaasitula ekifinga akikuba mu sowaani kingi ng'ogamba bampadde bingi nakwongera kitegeera ate nga mwerumaaluma kibooko egenda kutokota kati nga ndi ebyennyanja kati mukwagala
tojja bisuula tojja kukola ki nga nkwata jjukira embeera gye twabeerangamu nga akapale ke wasomeddemu ate koosiibamu okagira bugizi bwoti n'okaddayo kati ng'olabiriza maama atunudde eri ng'emmala ossa mu nsawo osobola okufuluma nayo gisuule mu mbwa nga tebakuteregedde nensuulayo nenjozaako kumbe simanyi kiki kyenkoze ogenda kusomera akasana okunjakako nga munyanga onyanga emmale mukwano gwange madamu oyo yafa 2019 mita mukyala Kiberu Madam Florence Nannono yatulera nnyo abaana abaasomera empigi ku St Mary's Janya madamu ngaganda ni awunya ku byennyanja wano ng'ekibiina ng'ekiri omayisa 6 awo sagga eri mu kibiina n'atandika okukwata bule gwawunya ebyennyanja fuluma gendo naabekaawo ngenda ku bbowa wenjira wenjoza okudda ng'ate male efuuse male nangamba dewaka akapale bakoozi onkyono dda nagenda nkuba omulanga nenga taata we namusana nga bangobye nti ate kiki nti mbunya ebyennyanja koyo oli kisiru goloza makame kagali ebyennyanja bakuye ebyennyanja bagambe gwe obunyantula naye yakubanga layini ze n'atulika n'aseka kale eyo zoonoddayo enkya abaana temubalisisanga awo taata n'atandika maama n'amugamba naye abaana tobagulira bupale bwakusiiba kati awo nobwayulika kati awo taata n'atandika okifikisinga mu ngeri ye so bwe bulamu obwo nti owunya ky'olya nkitegeera nze ndowooza ati ndowooza bantu kakati awabeera ati wabeerawo abantu ndowooza music simu yange tebeerako pooni ebeerako music abo abakuba sama tebabeerako akati byebyo bikola ki byebyo bibeerako kakati for the first time nkukyaziza ku celebrity track mbadde sikukyazangako era tujja kuba tufunanga yakadde tuyiteeyitemu eggaali kati ketandise eno seri etandise obadde olina kyongamba seeka kakati mulwe bulungi oluwombo lw'enkoko obadde tutandikidde ku mboozi yo omukyala ntera nnyo okugoberera emboozi ezo naye ntera nnyo okugamba abantu nti I detest stupidity nkyawa nnyo obusiru kubanga ne bayibuli ekyawa obusiru kale ate ne bwobeera omutufu ensi eno ekujajinga bulala ekitegeera kakati constitution ya Uganda nkyenjagala okubantu baffe batandike kulowooza nga bamawulire si kuba nti ffe tulowooza ennyo kubanga era tulina n'abamawulire abasiru naye bwolowooza nga omunnamawulire owaddala ebintu ogenda tutandika kubira bulala weebuuze nnyo ku lwaki yeddi what where and when is it possible okitegeera ng'ate bw'ogattagatta n'etteeka kubanga this is not tetuli Beirut omanyi waliwo ebiseera ebikadde e Beirut bwe baabeeranga ng'omusajja akuba essasi awo wamala okukuba essasi nga muli mu bbaala n'asindika omulambo n'ekigere bw'ati naga gunyongere ecupa endala eno mukubye byaba nnyo ne South Africa ng'oli akuba nakubira poliisi nagamba ono mukubye ali wano mugyewo omulambo poliisi nejjeyo nono omulambo nemugamba ojja kujja enkya nonno gwe okole statement naye nga kubye kakati obwo bulamu wano ate Uganda siwemu tulina amateeka mu nsi kale pretending okuba n'amateeka naye bwe tuga practicing osanga oba oli awo tuna providing a better society for our people. Mu constitution y'eggwanga mulimu olunyiriri 28:3. Olunyiriri olulina ebigambo bye tuyita presumption of innocence. Okay? Olunyiriri olufuga abamawulire ne lufuga ne society. Lutwala ffenna. Kyabuutufu ogenda n'ovaayo n'ojjogamba nti Museveni mubbi. Kyabuutufu okuvaayo n'ogamba nti Wisdom Kaye yabbye. Kitegeera? Kyabuutufu okuvaayo n'ogamba nti divorce mufere. Era kimenya mateeka. Teeka ligamba buli muntu anaabanga talina musango okutuusa nga ekkooti esazeewo nti alina omusango. Kitegeera? Suspect. Yes. Kakati awo tukozesa ebigambo nga ateeberezebwa alleged.
suspected kigambibwa okitegeera etteeka eryo cutting across almost 99% of the nations on earth nti bw'oba wawa ekintu tojja na conclusive nature kubanga etteeka lyo lyasuubira nti omwana w'omuntu talina busobozi kukola byankomekerero kugamba nti divorce musezi oba divorce mubbi kyobola mulimu amateeka agamu gakola ngonjogera ennaku zino gakisusa kisusa omanye etteeka erifuga canon knowledge okimanyi okwegatta ekitegeera nti singa oli akusanga kati waliwo etteeka eryajja wano bye bayita bahati bill etteeka ly'ebisiyagga lyo lyalifana ate abantu baali balikubanga amagambo muli basiri etteeka lipromotinga bisiyaga terigoba bisiyaga etteeka likugamba kale onoolabanga omuntu ng'ali ebisiyaga n'oyita banno n'oyitayo omulala omu kati nze bwe ndaba mpita divorce ndi bano balya ne divorce n'ayita omulala n'omulala n'ayita ne mwerabana ekitegeera kati n'obuyisiraamu bwe bukitemaatema nti to prove it is hard nti ku buyisiraamu bagaana okugamba nti banaaleetanga wuzi ne bagissa wansi w'ekkundi bw'eneekwatiranga ekitegeera tunaamanyanga nti ono yayenze ekitegeera kubanga okimanyi nti amazzi agava mu bwereere bwaffe gaba sitike okuggyako ng'oliko ekirwadde kati bw'ossaawo wano wuzi ejja kukola ki ejja kukwatirawo ekitegeera so parameters balekawo nnyo omwaganya munene teeka ne society birekawo nnyo omwaganya munene omuntu okwewozaako obutakola nsobi kubanga abantu abamu battibwa bwerere twava mu bulamu obwa radio katwe obulamu bwabaawo mu mirembe gya Amini n'Obote ng'oli bagamba gundi awo ayina emmundu nga babatta nga tebabuuziza na kubuuza ebintu ebyo byaliko myone mu biseera bya Wembule abasajja mubalaba kusumba bano bammundo bandi babanga mu Wembule nga bebakola nga abantu bakola ekibuuzo mbanga mu n'abakazi abaagala babbaabwe baffe agamba nga ajja n'emmundu ekiro tebaalindanga bwe bakonkonanga oli n'avaayo teri kuwoza teri kwogera mu Lufalansa tugiyita kache arrest without conviction without trial lyali omusalira nti obaki nti bagusanze omulembe gwa Louis owe-15 n'owe-16 bakabaka b'e France nti guuni nti agende so okuddako ku nsonga y'omukyala ebigambo bingi byayogeddwa mukyala Kakooza naye tuli mu society eno eyonoonese tuli boonoonefu ffenna nange sejjeemu nti omuntu akeera wali aye tulina obuzibu wano mu Uganda buli alinya ennyonyi ng'afuuka analisiti omwana kati alinya ennyonyi oba amagezi gatandika ku kisaawe ky'entebe awo omwana kati abeera ku Emirates n'agwa essalujja analyst omwana kati agwa e London analyst buli kimu bakimanyi omwana abeere ewa e Jordan ng'amanyi ebyabadde ku De Winton n'okusinga nze ali wano ku theatre nkutidde omwana aleeta ekifaananyi n'agamba olaba omukono ogwo olaba lwaki Bobi Wine azizza omukono emabega Bobi Wine tatera kukola ekyo n'alyoka akuba omugambo kabaka omulaba kabaka tasazisa keeke mikono ebiri omulaba yabadde akomunicati oba mulwadde nnyo agenda okufa nefe abakavalinze kabaka kuva mu 2013 kabaka keeke agisalisa ajja zino engalo ebbiri n'ateekako bwati kambe oba omukono omulala okitegeera so we judge people by their expression. We are in a wrong society nkitegeera nti wano obusanga akavubuka nga kesize lipstick Bambi just emimwa gireme kala ne bagamba akote kasiyaze wowe omugambo ne gutandika bwe gutyo abantu betta abantu bafuna ne mental stress because betwogera
wano manyi eno society yokka erowooza nti buli alina dreads anywa enjaga. Yeno society yokka erowooza nti buli mawulire mugezi. Yeno society yokka erowooza nti buli alina emmotoka mugagga. Batugambanga bw'oleeta mukwano gwe wammwe ng'asibya amaviiri nga maama agamba otansa okuleeta wano ababbi balabe TV yaffe bagitwale. Yeno society erowooza nti buli mukazi mweru mulungi. Yeno society erowooza nti buli wakabina atiiriika. Okitegedde? Atiiriika. Kitegeera? Kumbe osanga speed control. Kala moja hakuna mchezo. Kitegeera? Eno society erowooza nti buli muntu asibye enviiri anywa enjaga. Yeno society kakati gwe genda empigi ewaffe ekiro mu kyalo oyogera oluswayiri ekiro ku lubalaza lw'omu nga totakonkona teryasobola kuggulira oli mubbi. Okitegeera? Tulina kye tuyita subliminal induction nti olowooza ebintu olw'embeera n'obusiru okusindiikiriza n'embeera okusindiikiriza. Abantu be twogerako wano obataddemu ekindi ogenda balowoozesa nnyo okutegeera ky'oyogera. Kigonzegonzeemu tetugenda nnyo mugundi eyo bajja buula ate badde bagambe obyagala tabitegeera. Induction lulimi lwa science nti omuntu akeera n'alowooza ekintu nga bw'akirowooza alowooza kisoboka. Wali obaddeko awo katono nnyo kenkebera wano. Wali obaddeko awo n'otunula ku kisenge naye ng'olabawo omusajja. Naye ng'omusajja taliiwo naye nga golawo ekifaananyi ng'otunako ku kisenge awo nga waliwo ekifaananyi kyaki ky'omusajja. Okitegeera? Ng'olaba omusajja ali awo. Mbadde nnoonya wano ekigambo. Okitegeera? Somehow bakiyita condition eyo bagiyita apophenia. Okitegeera? Apophenia olaba nga buli kimu kisoboka. Oyinza n'okutunda wali ku kizimiro ogaa kati nsobola okubuuka ne ŋŋendawo ne nkola ki. Everything carries sense, you have control over it. Okitegeera okisobola. Kati embeera gye tulimu. Ate n'ekirala abasajja bano abatufuga batukolera disservice. Creating they providing over a wide range of lazy people. Nti abaana baffe basomye, baganda baffe basomye tebalina mirimu. Naye ne babasobozesa ebintu ebibafuula leze. Nti n'atasomye n'atalina mulimu asobola basic smartphone ku mitwalo 15. Bw'aba tagiza yagijja ku divorce agimuwe na buyi yagisobola. Neye 10 ogifuna ku mitwalo 12 bwayitera bwatwale. Kati ne data n'abeera mutono. Ekitegeera nti omuntu ajja people have input. Buli muntu balina abantu baffe balina ekyokwogera ku buli kintu. Oni bwaba talina bukugu. Gweteekawo omulamwa wano mu Uganda ne bweba bazita batya spaceship. Ebyombo by'omu Bwengula ne kigo wano. Uncle Lumbu yatukuba live. Tulinze teacher. Ekitegeera? Ffe tuwalingako wano mu bantu omuntu n'omugaana edda. Bobi Wine tannafa. Onagamba yafudde. Babika omuntu ng'oli naye waneeno. Okitegeera? Ensonga yo n'omukyala ey'okuba nti bbaawe yafudde. Nandaze nnyo. Naye nga mbadde nfuna ebyokuzimba okukubira ekifaananyi ekituufu. Teri amanyi kituufu mu nfa y'akakooza. Naye ate eby'omukyala bye biyinza okwesigika. Mukyala oyo tebaazaala ne kakooza. Babaddeyo ebbanga lyonna lwaki yalinze ku mbaga kumutta. Mu mawulire tulina kye tuyita red flags. Amawulire gakolesa questions. Bibuuzo. Di, lwaki, where, when. Bitegeera. Kati katutandike ne red flags. Ku kakooza ssente z'abadde ayina. Leero lwokka omukyala lwe yabadde asobola omutwala ku kizinga. Ako gundi ku nnyanja. Ekitegeera. Babadde tebaliwo ebbanga lyonna tebeeyagala. Akabonero akasooka okulaga nti beeyagala okamanyi. Osobola okugenda n'oteeka embaga mu mukazi atakwagala. Ekitegeera. Kaakati tuddeyo. Wavuddeyo kuba bagamba ku YouTube. Wavuddeyo oli abatemera cases ezakafiira ku River Nile.
oba maction ku rivers let's do rivers ku migga va ku lake emigga abantu abasobola okukutemera enfa y'ennyanja mbadde wa mukisa munene nnyo nti nkavalinzeeko ku bubenje ku nfa ezo ziri weird era one of them gye neenyumirizaamu yali abaana abakwata waya z'amasannyalaze ne zawa welding ne bassa ku waya ey'ekyuma eya keboka ku tororoko ne bastringinga futi lunaana nga naye waya ze bakozesa za fiber ku waya y'ekyuma dakiika 2 bebaanize ne bagwa beyond recognition nga buli nyama baana batoloka ku ssomero you understand naye nga kyali kitandika kibozi babaloze babase but the puzzle was simple fiber luba lugoye otadde ku muguwa gw'ekyuma friction it burns just immediately kikutwalira kalutandise okwokya n'omuliro lwaka kasipiiri akati abantu abangi abafiiridde mu gundi mu rivers mu migga obubenje buba sirope baseerera ku mayinja ago olukongekonge ate ennyanja zino zakolebwa with things kyetuyita Rift Valley process oba kyetuyita warping abasoma science nti mu biswa ebimu ebyennyanja ebyemigga n'ennyanja byakula bulala nti bw'otuuka waliwo ennyanja w'otuuka ng'awasooka wenkanankana n'awakati waliwo wasooka wakuwa chance kyovola nti si buli wamu nti okolawo beach nti abantu bagenda kulinnyamu tosala wano nze mpuga ate mu nnyanja sifunangana mukisa baitha kuwugako mu swimming pool no ekitegeera naye fe tugenda omanya erunkulu nti bw'obeera n'amazina ku mwala wasooka totagala tolinnyamu awo okitegeera kati ebintu ebyo byonna bisoboka nalabye abantu ababuuza ebintu nkale ng'ebyekito nti lwaki maction mu bintu byonna bannange mutugjeeko obwavu n'obutanoonyereza kankubuulire ono mukyala simumanyi gwempolereza n'omwami simumanyi sandyagadde muntu atte munne ekyo njagala nkiputinge on record era n'okuba mmanya nabategedde mu kufa kwabwe ensi n'ensi ez'abalambuzi ezijja wano ezijja ku honeymoon zirina destination 4 zezirumba esooka ye maction eddako bagiyita chobe mu maction waliwo oloogi bagiyita chobe ya bbeeyi eri mu 10 oba 14 oba 12 buli kiro ya bbeeyi era wano muna Uganda okusulamu eyo hotel lodge omanya ayina sente ayina we yakubye oba wa gavumenti kizibu ya bbeeyi it is owned by the mukwano bamukwano abo byannanyiniyo mukwano family kitegeera ya bbeeyi nga bw'owulira chobe is an high-end lodge osanga egizifaanana osanga South Africa Zimbabwe nkitegeera Namibia Botswana wano mu Africa kakati omuntu yenna teri mukyala gw'onyumiza chobe n'ogimunnyonnyola n'akitegeera n'ategomba kutwalibwako mu chobe teri musajja yenna atandyagadde mutwala mukyala we ku chobe ekitegeera ng'ova wali oli mu hoteeri empologoma ne ziyitawo wali tezisobola kutuukako embizi ne zikuleekaanira ekitegeera buli kimu ekiri oswipinga kaadi buli kyoyagala okifuna muli eyo teri yadde agenda okugamba nti nakitta afiiriddwa gyano tugende tuziike ekitegeera abalala bagenda bwindi waliwo akafo ka mukwano gwange bamuyita Tina Katusabe bakayita ihamba residence so beautiful they can look out for this so beautiful naye Tina asaba oba 6 ekiro kimu waleeyo bw'otugenda mu mmotoka ndoza ziri ssaawa nga 15 okutuuka ku ihamba oli mu mmotoka ekitegeera kati bwe nvaako bwindi abamu bajja nga bamaze embaga ne bagamba nti ekisuubizo kyaffe nja kujja nkutwale ku lusozi lw'enzooli tulinnye mpandiike ntekeyo erinnya lyo ekitegeera ebyo bye birooto abantu bye bakola ki bye bajja nabyo abamu bagamba ngenda kutwala ekalangala waliwo akafo bakayita shaninga kali Fort Poto nako abantu bakaagala nnyo kati waliwo akafo bakayita Kibaale abantu baggala okutrackinga ago amazike
license ogikuwa nga toli munansi family obo mubeera mu $2,250 family okuwa license totagala tozukukamba ogenda ku trackinga maguni mazike olina bookinga bino tubiyige so gaps ezo nti omuntu akwestioninga choice of honey a visa you are not buying a sex worker ndi banaye mumpereze yawe ekyana olina agenda ekabalagala nga kyebase n'okunaba tikyana binakikuleetera okitegeera visa is a process olana ye Dubai naye waliwo omugugu kukola ki ogifuna ndowooza olontematema red flag esooka red flag eyokuna ebiseera ebisinga kino kyapeninga ku bakazi okitegeera ku lunaku lw'embaga okunyiiga okukaaba oba okusanyuka ennyo ate nga biri nnomo mulimu abakazi nga teyakisuubira talabangako mbaga mu kika kyabwe terina jjajjawe jjajjaawe ekitegeera ng'omukolo gwali gubadde mu bulamu bwawe gwa katikisimu oba buluda katikisimu ogimanyi oba buluda egyo emikono gye bagenda ne basomesa abasiraamu bateeka nga kye baali balabye mu famire yonna ng'era omwana akugamba nze bannange nompa ekidaala tafana ku kwalite ya musajja nze nompa ekidaala oba mumaze nja kuzaalira nja kuwa byonna byoyagala kwata wooyagala bwoba okkiriza ekidaala era abawala babata n'omugamba ng'onooli omuwala kikulawo ekyo nga bamupimye waawe tewagira lujja mugambe is December okke tukyale animal ajja gikuleta ku makya olw'eggulu mutuntu ebyo bimanya ekitegeera nti abantu babaako n'ebibagira kati ekyokulala ng'ovudde ku ekyo waliwo abantu abanyiiga ng'anyiiga bunyiizi ali awo keeke sente za keeke zaabuze ate oba omukazi anaatuuka biki bali byagize ekitegeera situation naye ekola ki ebaawo ne tuba n'abakazi abaakajanja nabeerako ku mukolo nali njiga bifaananyi ebiseera ebyo ne Emmanuel Waraga is one of the best photographers people don't know him yakubako ye muna Uganda yali akubyeko ne ku World Cup South Africa akubyeko ne Fashion Week Paris mu France amita Emmanuel Waraga kuba MTN ekesisi n'ebitongole ebirala oyo guy yanyamba nnyo okunteekateeka kuyiga ebifaananyi ng'omulimu nagwo ngutegeera bulungi nnyo lightinga wadi antwalako emunyonyo waliyo omukolo akafuba kayita Jahaz Paya mu mwaka gwa 2017 awo genda nsitudde bitripoli tukoze eki bali baali bagagga ng'omulenzi mugagga n'omuwala mugagga bonna bava Bulaaya bazze wano kukola ki naye ng'omulenzi ali down to earth nga woolaba kakooza naye ng'omukazi bano eno it what you want nga oli wawulidde nti ababanja tujja sasula beba bakazi style eyo mwogere nga bukyali ng'omukazi talina buzibu kati bateesa n'omutimbi kirala omutimbi n'akola kirala kakati tulinda mayi kamera zituuka leeta eno waya kola booti bagole batuuka wali dijja agamba abagole bafaatuuse omugole yaleekaana ate microphone ne biyita namu what the fuck who told you to decorate the fucking zebras twanyogoga who told you to decorate the fucking zebras fuck you nga mama wali wano mama omulenzi ayo ekiwala wanola kano kabagira kakapeti mbw abantu bayiteko kyakayita ne kigenda ne kituula wali mu nnyonjo ennyonjo gimanyi mutula abagole oba toli wajja otegeera kye bayita ennyonjo hayitebwe y'abagole nga kituula mu nnyonjo nga kibikula bunnayiro kyali kimanyi Gabriel you are Nile tutandika kuba Nile omusajja wattu emusinga abuza omugolo omukyala abadde mukakamunguluze omugolo omusajja katuyise kayingire wano tuge mukolo gugende mu maaso omusajja nga yeezinye ebikalukalu nga weesisa nga olaba kakooza omugezi naye ng'ali ku nkalajje
nga musajja watu atuuka wali ng'atuula nga kinywa tutuuka ku speech ng'akyakubiddwa dda bakigamba omugole omukazi balowooza atereddemu bw'ayogere. We don't have time for speeches. This is not a speech day. My husband, I love you. I love your parents. I love everyone here. Guys, drink, eat. It is the party. Nekikuba omuziki. Era kyajja twalya ngaawo ku theatre mu Centrix kyajja okunona ebifaananyi. Kikazi. Nga kigamba. I see with the guy. He's on his own. You know, me, my life is different. Why? Maybe fana ntwanda babyoza. Omufumbo bwawedde wonna. Kakati nkulaga ebintu bikola ki bwe bibeeramu. Kati mulimu abasikazi abatali bakajanja. Oba abakazi abatamanyi romance. Ate omukazi bw'akola bw'agamba ekino n'otakikola kimunyiiza. Abamanyi abakazi bangi nnyo abakugamba waliwo omukyala atulaba nga tebaagala mu bino mbindiisa bineno kiki mulimu n'abasajja saagala kuzanyira ku ebyo akundi msimanyi nkugezesa nalawo omukyalina yakuba omukazi oli nange namulaba katambi ako katambulanye abantu ebyo tebakola ki tebabyagala ezo scenario nkoze eki nzikuwadde kitegeera mulimu abalala mubeera ku mukolo najjukira abazadde be baafa n'ofumintiriza nze bulwe nfuna ekintu ekirungi ngamba mama singa abaddewo kitegeera ng'omutima gwennyika kitegeera era simanyi bwe ndituula ku mbaga nga nanziri nnyabo tatudde wali eri muki mu ntebe kaakati ezo scenario zenkugambye ekirala bw'oba osoma sayansi n'okusoma ebitabo okufa kuli riyo naye okufa kwogera omuntu agenda okufa nga yafa dda ekitegeera era ffe abakkiriza tumanyi nti nakwana oba wafa dda mu sayansi bagamba nti n'akasuuko otandika okuwunya okufa ekitegeera naye abakwetolodde bafuna ebyebikiro n'emmeema okubagwayo buli lwoba ogenda okufiirwa omuntu akukwata kumanya kino olunaku olw'eggulu olw'okumakyako omusujja guyinza okukulumba oba embiro naye nga tolina kyewalidde oba okuyongobera okubeerawo nga teweetegeera buli kimu kikutamye ekitegeera oba ng'olinga awulyawo olinga olina olubuto nze sitera kulwala maama lwe yafa nalwala omusujja nendwala omusujja maama yatukuza n'atugamba naye mwana ontalwala kiki obulamu bwe nga bukyankalanye era ogulwaladdako nebagamba nnyina waaba afudde kitegeera kakati byebyo nti kuyinza n'okwesanga omukyala kyali kiki kyebikiro obutasanyuka ku mukolo yes kati zezo scenario zenkoze eki zembawadde kati kankuzeeko eno mu mateeka omuntu yenna anaabeeranga tazizza musango okuggyako nga okunoonyezebwa kukoleddwa n'atwalibwa mu kooti n'esalawo nti yazizza omusango byonna ebigambibwa twafuna omukisa nti poliisi yagenda ekole ki ekebere aye n'omukyala amugamba totiisibwatiisibwa kino kiseera kya luseke abasajja baffe bali mu byambalo basobola okukozesa ogwo omukisa okunyunyunta n'abagala okubba ekitegeera kkiriza poliisi ekole ogwayo ne bakutiisatiisa bagambe mukole ogwayo kigambibwa yali ajjayo ki mwana si kyekyo kyabulimba si kyabulimba kyekigambibwa nti kati omukyala akimanyi ekitegeera bw'aba yali ajjayo omwana ayogere ekitegeera omwana atupaintingira ekifaananyi bw'aba baali mu action muvuzeyi tebaali mu ddungu loogi ezisinga eziri mu action za bbeeyi naye manyi kyeziriko ekisinga kamera olw'okumanya ebisolo kiki ekijja such incidents kiki ekyabaddewo kubanga ebisolo ebyo biridde nnyo bagayidi pologoma zissa abantu some unprecedented incidences mu kaseera akatandyagaddwa ne bita reportingibwa naye tebimanyika kitegeera footage aliwa kitegeera naye ka tulina obuzibu nti kati abasajja tulina emikutu gino emikwanira wala social media abantu bali abaafuuka bakireereese anti banzibyeko jjo kompyuta
mpaga yange weri mbadde nekazi abantu bafuuka bakirerese divorce omwana akeera n'akuba ekiboozi kati nze mbeera ku TikTok okwo ngezesa n'endaba sitera nnyo okubeera mu bintu ebyo omwana agamba Equatorio bagenda Georgia gundi yagenda Georgia ku ssaawa eziri naera bindi neggege nga bajoja laba line eggege ekitegeera naye gwe se bagenda okwokya abantu naggamba n'abeera mu meeting ne minutes n'ozifuna criminals don't make meetings abakolobezi tebakola ki nkiiko kati oli n'agamba mbwe ettaka eryo liriraanye gundi we tulina ababbi b'amataka webali naye ate anabba ettaka alina kusooka kumala kutta muntu wano kyangu nnyo okubba ettaka ate gweyogerako ali mu buyinza kisobokera ddala okubba ettaka casually ekitegeera bonna tebabba bantu bwe ziba nga byebyo poliisi ekole ki ekole okunoonyereza kwayo bw'aba mukyala yeyatta agire oba yali munomu omukono bw'aba waliwo yalinamu omukono akole ki azuulibwe magezi kigempa omukazi please darling sikumanyi bw'onoofuna omukisa n'olaba akatambi kano kyemmanyi eno kyano bagiraba this is not an average blogger is a journalist don't succumb to pressure obuzibu bwe tulina mu Uganda wano abantu pressure ebaluma era abantu batandise omukazi aveeyo abeeko kyayogera obulamu tebabutambuliza mu maaso ga kamera ekitegeera you are not your own PR otoyogera ekyo vula abantu baffe balina ebizibu omuntu amusanga ayogera mulumbe n'ayogera ku mirambo n'ayogera ku bye byonoona n'abayimbi ba wano abaana baasama omwana n'ayogera omuyimbi n'akutama bwe bamuyita amanye eby'emmeeri etuuse amanye eby'emmeeri emmeeri etuuse Nairobi amanyi ku lumbuye amanyi ku naye nga muyimbi noga kati onaakola ddi music obulamu ng'abeera kubeire ng'omuyimbi abeera okujjobojja kwasama kola ki kati ne bannabyabufuzi byaffe kino gwe nnyabo sisinkana looyawo oba tomuyina mufune yabeera aba answerable ku bino ate ne looya bw'osanga looya ayasama ennyo omanya naye si looya kitegeera kyebuuzibwa buule omukyala abantu boogera ne bagamba mbu okusinziira ku bikola bye yakola ku mukolo mulengere gyali agiramu bw'ati bukyayika yali amanyi okufa kw'omwami wano we neebuuliza omukolo gwali gwakaggwa omuwala n'afa ne bbaawe n'afa kati yeyatta kyeneebuuza yeyatta taata entaanya ettaki amenvu abamanyi Oluganda nti amenvu ago ge bakozaamu omubisi ge bakosogolamu omubisi naye amenvu bw'ogassa mu lyato oba mu sefuliya ekitegeera oba ku assumption nti gakyali magumu agajeerebedde nnyo tebagakunyamu mubisi but you count on chances and chances ze tuyita entaanya nti it's a bad chance sometimes it is a precedent ekijja nekigwa ate omuntu teyeefiira wano mu Afirika omuntu teyeefiira naye afudde mukenenya nga mulaba adde akolola bagamba omusejjembe eryassa oyo omusajja nga naye mwamulabye abadde akolola nga yenna alinga asitudde obudomola ali bw'ati kitegeera n'abakansa baloge wano kizibu nnyo okufa ebibyo era wano tulina omukisa nze n'empfaano nkimanyi bayinza owagiriza mu 7 awo kaana ako bannange yakatutte nedda ssebo mukulu nedda bawaayiriza omuntu yenna lwaki era bawaayiriza oyo gweyogeza nkutidde wano wakyali waafa olaba omukulu ticca yatugamba nti nno kyamagero waliwo omunnamawulire agenda omutta naseka katanfe olumbu yagamba atya ticca yatugamba kyamagero waliwo omunnamawulire agenda omutta naseka katanfe yegerereze watch your moves droni zange zandaze omwana oyo nzanyumira nnyo laba amalako ebirowoozo that guy is funny is funny
needs assistance. Checho nti abagamba omukyala yasomwa. Let us be specific. We are in a period of excesses. Tuli mulembe ogw'ebisukulumo. Bw'osanga ow'akabina alina mubina. Kitegeera. Bw'osanga omulungi mulungi nnyo. Bw'osanga omusiru musiru nnyo. Bw'osanga omuyivu muyivu nnyo. Excesses. Ekitegeera. Buli kimu tukirina mu bungi. Buli kimu mu bungi. Osanga oyinza okubawo nga tewalidde n'osanga omusajja ng'akasuka ssente ya rabbi. Ekitegeera. N'ogamba kiki kino. Ekitegeera. Njala ekuluma. N'ogamba kiki kino. Ekitegeera. Naye kati kankubuulire. Kikyomaye kigenda okuvuga nabe mpeera nnyo ku YouTube channel ya mukwano gwaffe omumanyi Kasuku. Naye nakolayo interview emu. Omwana n'akola statement n'agamba oyo naye wabowa talinga baakaye. Sitera nnyo kuddamu comments ezo ne mujja ne mugamba kati gwe lwaki oyagala mbeere kaye. Kitegeera. Kibi nnyo okwagala okuba abantu abalala kye bali. Kitegeera. Ne ngamba abagobereza bennafuna abatono ekiseera ekyo ne mbagamba nti nze nzikiririza mu ekyo kyendi n'okufuuka ekirala. Ne bwe tunabeera nga tukola ebintu bye bimu tujja sirwala. Abantu baagala tuli mu mbeera nti abantu baffe baggwamu essuubi. Kati abantu bwe baggwamu essuubi abantu wano mu Uganda our people have no hope. They are totally, most of our people are hopeless. Okay? Okugamba hopeless bate bakuvumye. Okubanga toyina ssuubi. Tulina abali hopeless and tulina abalina abaluzinga hope. Ekitegeera. Nti tuli awo tuli ku lwaffe, we are basically on our own. Nti abantu wano mu Uganda abantu tebakyakkiriza mu poliisi. Ekitegeera. Abantu tebakyakkiriza mu bantu bannaabwe. Abantu tulinyo twatuuse mu mutendera gwe tuyita anxiety. Ekitegeera. Nti anxiety eno era gavumenti egyeraliikirire nnyo nti anxiety esobola okukozinga ebizibu. Nti tubeera wano nti baluni neyabika wanaga musajja Museveni yatutamya amasasi nga tagenzeeyo nayo ne mubeerawo ne mukyuggwa kubanga abantu babamalamu essuubi. Abantu babeera nga balaba bintu bikyuka abakulembeze be bamu mbeera y'emu batandika okulowooza nti essuubi liweddewo. Kitegeera. Buli ajja batandika omukkiririza. Yes, ovolaba nti batubeera wano nti wano mu Uganda ne booleeta ekidomola ne kyesimbawo nga kiina amaanyi. Ekitegeera. Abantu bagambira ddala nga kikola kisobola. Ekitegeera. Gwamu nabuuza omuntu lwaki olonda omusajja kikula bwe kityo. Naŋŋamba bali ab'ekikulu ekirala bo baali bannyambye eki. Nono katumwakyusa obulamu. Ekitegeera. Kati we twatuuse n'ebyobufuzi kati byavuddeyo birisirya. Tugenda kubeera nga tulonda nga tulonda divorce kubanga naye akyusa obulamu. Oba ono tunaagabana otegeera emitendera egyo nga bwe gibeera. Kitegeera. Nti anxiety nene hope yaggwa abantu tebalina ssuubi. Nti kati tubeera wano ensi ze zituliraanye abantu babeera nabo oyinza okipimira ku mbeera gye tulimu gwatulaba. Eno interview si ya bulijjo. Siri wano kusanyusa naye nkubuulira ekyo kyempulira nga sikuofendinga. Bw'ogenda e Rwanda ku ssaawa emu 2-3 osanga programu ez'ebyobulimi, technology, tourism, ebintu ebigatta ku ggwanga. Wano mu Uganda tuba tulaba chotibahu ina kapaditi naaka. Ekitegeera. Badi ache bali kavadiu. Ekitegeera. Awo in prime time kati mukyali awo akalango ne kayitamu anika mama nyebo yesterday ne pulima anika tisabula tosuwa beyambudde ne bakuleka awo. Ekitegeera. Oba oli awo leero mu live waya. Ekitegeera. Naye nakubaya oba oli awo okyali ku ekyo nga notification ejja tulinayo Kasuku live. Isima ayasanguza ebigambo ebipya kaye byalese ku wisdom byalese ku Uganda Airline ebipya ku mukazi w'embaga mwamulabye
birimu omukono gwe ekitegeera. We are looking for content, we are looking to excite, we are looking to bazungu babeera waluneto yagala okuba n'abazungu olina dread kakati abaana abo baagala obusajja obukazi obuddugavu naye ne buvuuka bwa dread gwesiba enviiri ojje wano otuule yogere n'oluzungu kakati kyekyo ekitegeera nti abantu wano twavaako n'amawulire agatambula ekitegeera bwe tubeera wano omuntu nabba essente z'eggwanga ekyo tekikola babeera awo ani yasse tumwine tubeera awo tubeera obulamu bwaffe buli nnyo mu mirambo excitement kyovola n'amawulire wano eggulire lyonna eritatambulira ku bizaland scandal tebalitwala serious ettima ebipya ku nfudu z'omugagga ezikozesa abakozi abakugu boogedde enfudu teyonka omwana n'agamba nze nali wano mu Uganda nali ntegeera bulungi eggulire mawulire nze gankuliramu kubanga taata wange yagulanga ku buli ggulire ku street ne magazine zinaleeta n'asoma n'agiraawo naye siryerabira emboozi y'omusota atule wana ayinza okuba tagimanyi emboozi yali mu kamunye lupapula bayitanga kamunye nze nalweyitanga kanyuma kamunye bazimba emboozi nga bapikinze layini mu firimu ebiseera ebyo edita wa kamunye bamuyitanga gaadi principal gaadi mu biru kati yatwala ono bwino luli bujingo olwalinamu mukono mukwano gwani naawe kakati nga bakugamba leero ebipya ku musota gwasabye ogupimpina ebipya ku musota gwasabye amajja abiri mbu omukazi yagenda n'akuula omusudaani n'afuuka emboozi nagigoberera nga bannayuganda bakeera ku street n'osanga nga batalina 10 lugula kamunye alinga wa 10 oyo gaadi mute yatundanga kopi n'azimala nga abantu bakuŋŋaanya ne bamutuuzaamu afuuse omusota naye nga fesi bagigize bati kati abantu ne batandika n'okulingiza amawulire ng'oli omusanga awaddeyo atunda amawulire 5 ebo 3 balingize basome ku musota omuwala yakula omusudaani. The story had never existed. It was a satire. I remember. But Ugandans spent 3 months, 3 fucking months, reading about a snake that a woman that turned out into a snake. Wewe tufanana. Photoshop gwe twaliko. Wano tukwate sawa namba. We can spend an hour in a national television discussing Girwasa's penis. How small it is. You know? Penis. Vaginas. Buttocks. Those are the things that we discuss for the national TV. On national TVs. We are here discussing who has money and who doesn't have money. And we discuss quaka people. Omugagga Brian. Omugagga Lwasa. Nganye kati ne mukazi we. Tetwawula mugagga kwalina sente. Alina sente muki. Nitugenda nga tuzunga mutubulire ku bya enjo kitegeera. Mukazi munnammwe ne bamukuba mwe bakyala mikwano basista baffe bagana. Omuntu n'avaayo n'akuba omukazi n'amudeforminga. That's not an issue. No way ekyo kiyitawo. Ne bajja. Leero biri bitya ku bya enjo ne Lwasa. Really? We are stupid, very stupid. That's why they are managing to rule us like pigs. We are imbeciles. We are on our own. We are hopeless. We don't have a future. Tetusobola kubeera nga tetwefaako. We do not discuss policy. Yes. Buli ekijiyo baza mbyobufuzi ne Bobby Wine goboogera ko mayi bye discussing nga Bobby Wine. Ne banange Bobby. Era baagala wali sikando. Aliganyira yagambye atya. They were dirty. Bannange walabya akateteyi ka Bobby. Nyina okusiba kutuviiri twa Bobby otyo. Every man yetaga funa omukyala ngalinga Bobby musajja tebamubuuza police. Ne bannange tulina principle. Omusajja oyo musajja w'amaanyi. N'omubuuza agenda kukolera kitamanyi. Ninga omusajja ayogedde ebintu bingi banaga naye mwekole mbwe mudi. Tulina Bobby. Principle ye yayogedde ki bannange? Principle yayogedde kiku.
ku byakalulu ke Kenya. Mutwe kichwa anyhow ngatuunzika bule I'm not the usual kuba bully. bagera kwebuuza gamba omusajja wamunywesezza ki nga mukakamu nnyo wagwana kubeerera sitera kuba mukakamu bwenti olunaku lwajjo nabaddeko wali mu studio omunauganda omugezigezi ye najja nakwata mu nsawo yawe dakiika 2 nga ntunudde eri nantwalako kompyuta yange but that happens waliwo alaba wano nga simu ye baagibye yensi gye tulimu kati nabo bugenda n'obalowooza essuubi lyamugwamu choosing a wrong path yakubba yabbye kompyuta yange musonyiwa ndi musajja mu Katuliki era ndi muntu naye nkusaba bw'oba olaba channel eno oba n'abakumanyi nga wabbye kompyuta yange nkusaba nyinamu ekirowoozo nti oyinza okuba wabbye kompyuta yange na data yannumye ne kompyuta yannumye generation yali latest esa Aspire kompyuta yange oyinza okuba ogenda gitunda wabeewo omukyala asasulirwa essente mu Sanyazaale omukisa ogwo ngukiraiminga kompyuta yange eyo oyinza okuba ogenda gitunda olabirire jjajjaawo n'abaana bo omukisa ogwo ngukiraiminga kompyuta yange eyo oyinza ogitunda n'ozimbira abaana abato ennyumba oba nosasula fees omukisa ogwo ngukiraiminga naye oba wagibye bambi tonywamu enjaga tokolamu ebintu ebitaweesa Katonda kitiibwa era nsaba nti bw'olifuna ssente oba wawadde ogenda kwetaasa nkimanyi yagibye ateeka okuba mumanyi bw'oba wabadde ogenda kwetaasa nkusabira Katonda akuwa omukisa naye bw'ofunanga omukisa n'ofunayo ku kasente bangako abantu b'okolera ekikolo ekyekisa nange mmanye nti nno nkulukusizza ku ebyo ebitono Katonda byampadde okolanga ekijja mu ekyo ekijja mu kompyuta yange ng'okikoledde abantu b'otamanyi era tobajjukiranga nkwerabidde sikumanyi tommanyi naye nkusonyiye nkijje ku mutima gwange nkusonyiyiridde ddala nga I don't pretend ne bwe nkusanga wali ne nkusanga nayo sisobola kutwala mu kaduukulu sisobola kunenya era nja kwogera naye ngambe eno kompyuta yange either ginjirize nkusonyiye naye sisobola I do not have nebaza Mukama Katonda nti gwe Katonda angabiridde yongera okugabirira ku balala Mukama Katonda angabiridde noma okubba naye musaba agabirira abalala nabo baleme okubba kubanga leero byenze naye jja kubba enkya omunaku ennyo oba omubi ennyo ate akutte n'ekirala abavubuka mweyongera okukola osobola okulunda obukoko ne bwobuteekaawo ffenna tulina ebyalo tulina ewaka osobola okulunda embizzi atali wa ddiini eri osobola okulundayo embuzi osobola okukolayo ekintu ne capati ekirala abatera okungobera ku channels zino naye kyenayogera Kasuku live naye saakifunamu buyambi saakifunamu response so far nsaba ali ku channel eno ku nnaku z'omwezi 28 nafuna okuyitibwa e Malawi ono ajja banyonyola bwananzira ebiseera ebisinga mba njogera ku music industry. I understand music, I understand art. Those are the things that I eat. Naye mfunye omukisa nti abantu bampitaako okwogera okuntraininga to equip me okunteekamu amagezi nyongera okugabanako n'eggwanga lyange n'abayimbi abato abakifunyemu bajja bba obujulizi. Bampise ku festival e Malawi bagita Sand Festival naye tulina okusooka mu workshop ya nakongera okutegeera industry eno. Kati mbadde nsaba yenna ali eyo tiketi egenda e Malawi ya bbeeri nga e Dubai naye sirina busobozi sente nfuna z'amawulire saagala mulabe nti ndi mukopi nnyo naye nawe asobola okuncontributingirako agisobola mmanyi waliyo omuntu asobola Mukama gw'asobola okweyambisa. Tiketi eyo ya $678 bwe mba ngiguze ale tompa sente ezo kuliisa muwala wange njogedde ngulira tiketi nze nja kuweereza passport yange passport number ongulira tiketi oba si kyekyo osobola okuzimpeereza era nja gigula era we naagenda e Malawi wano wenjo sookera bwe mba naaba ngifunidde wano nja sookera bwe naaba ngifunye wa Kasuku
jasookera wa kasuku nzije tunyumyemu kino kyowaayo ojja kuba onyambye okweyongerako amagezi n'okugabana abantu waliwo agamba nti oba ngenda malala Malawi zensi esinga obwavu mu ttaka ly'ensi eyinza okuba ekwata kyakusatu naye it is a very organized country bw'ogituukamu oyinza n'okukakana nti sinjavu kusinga Uganda balina kye tuyita copyright policy ennungi ennyo nti Malawi ne bw'oyingizayo flash disk osasula omusolo gwayo n'okusala oluyimba lw'omuntu okusa ku sidiyo osasula omusolo gwayo njagala njige empandiike report eyo njiwa wa National Cultural Forum ne Ministry ya Agenda we balifaayo waba tulifuna gavumenti ekkiriza mu ebyo ebyokutereeza eggwanga lyaffe mukama bw'ali bampadde obulamu ndi bali nsangawo bali mpadde bulamu bwali batampadde bulamu nga ntutte bali bisanga ku mikutu ki emikwanira wala bali bisanga ku internet ne babyeyambisa ne bikyusa ensi yaffe n'abo abaliddawo manya gange nze Gabriel Bule ate ayagala okungoberera nsanga ku Twitter ati Gabriel Bule ejo ntera nnyo okubeera naye ne ku Facebook nze Gabriel Crispus Bule bwe nali nzaalibwa mama wange yantuma Crispus Moses naye taata wange yali mukatoliki nnyo mama wange nga Protestant Crispus litumibwa nnyo mu Protestant ne Moses kati ate eno ffe tutuuma Christopher kifo kya Moses tutuuma Gabriel oba Musa nakitegeera kati taata wange n'agamba amuleza anaabeeranga Gabriel nga wayiseeba era bw'otuuka mu bazadde eri sayidi eri basobola okugamba nti Mose naye sinze Mose Crispus ndikozesa ku Facebook in honor of my mother but I don't use it on my academic documents Gabriel Bule abali e Dubai waliwo omuvuka amuyita Sebaduka Sharifu yannyima tiketi egende e Malawi naŋŋamba ono tulina komite z'Abannayuganda emboozi ezo zoonyumya twagala ojje olabe Bannayuganda be bayitamu ojje osanga gavumenti eneekuwulira owandiika emboozi mu monitor gavumenti n'ezisoma action gets taken why tojja akuwa ne Dubai ne muganda nsooke Malawi n'agamba nze ntaddemu tiketi eye Dubai ne ka visa ne hotel era Dubai tujja kuba suuni omuvuka w'amaanyi muvuka muto yakulira awo mu kyanja bamuyita Sebaduka Sharifu younger boy who believes in progress Sebaduka n'olumu takkiriza na mu byenjogera but he likes one thing about me nti nze minzaani ngikwata nti nga muzaala wa Yesu nze sijja kudde eno nti oba nalidde ebintu by'okujja nvumevuma abantu mulwokuba gundi yampaddeyo mutwalo sibimanyi era ono yammanyi bulungi nti nenkeera tusobola okulya ffenna nenkutwalira ku sipiidi singa oba ovudde ku mulamwa at Gabriel Bule on Twitter Gabriel Crispus Bule on Facebook 0700 39 1620 0700 39 1620 eyo ya WhatsApp nayagala okumbuuzaako waliwo nayagala okukubuuzaako waliwo n'abaana abamu ababeereyo nagamba nti nusu 2,000 zikubeemu they are very good people Bule olusekerwa abasumba kirwa abasumba nze besindika kubulira njiri singa nali musabirizi singa nali muyaaye singa ndi mugagga kubanga ffe twafuna omukisa Bayibuli ogimanyi bulungi nsoma nnyo I read so hard I invest in reading kubanga nzijukira nnyo nali ewanko Bula gwe mulundi gwangu asooka jamugende wa Brian White musajja mugagga nnyo kamange nangamba njagala nnoonyeze story omusajja oyo yavaawa yaani biki ebimukwatako neŋŋenda nentuuka ko lwe bagamba wizo gwe situla muwunga neŋŋamba nze kana akasajja okunvuma nze kampiseemu amaaso olw'okuba Bule tovaano bagenda tuwa $50,000 era amawulire baafuna $50,000 egyo nebbunga ndowooza naddayo nga nja kulya chapati I believe ndi mumativu n'ekyo kyendi ngamba abantu nti Katonda yampa omukisa nti waliwo ebintu bye nalabako nga nkyali muto nga tebikyanjigula ttama nakula saalaba taata wange nga ndaba mipiira mikadde na mmotoka nkadde nalabako ku mmotoka taata wange gye yavuga
yali ng'emmotoka ndowooza esinga okuba ebbeeyi nga ekiko ekyo kiri ku mpigi kiriko kyokka. Emmotoka eyo yagula Nairobi bagiyita Morris Minor. Ebiseera ebyo yabanga it was a prestigious car mu biseera bye yabeerawo. Emmotoka yabanga y'abaavu. I'm talking about a Morris Minor. Yabanga ne kakala aka sky blue. You can pass aka sky blue naye ng'emmotoka eyo n'ogituulamu taata wange yali musajja so loving ayagala abantu era osanga abantu eyo kitammwe yatwala mama wange mu mayina ne banzaala omwana wange we bamutwala ne banzaala ekyo bitegeere eryanda baba okulaba bakugulira eryanda ya mitwalo 12 obeewo akugulira eryanda. So nalabanga taata wange yakoleranga UCB namala n'akola Ministry ya Agriculture n'akolako ne mu accounts ku ejyabanga essamba ly'omuceere mu biseera bye bikadde yakolako mu ssamba ly'omuceere eri bayita Kibimba Rice Scheme. Ejyasinkana mama wange ne Busoga when you are going to Busia. Kibuku Kasese Kibuku eri mu Bunyoro Kibuku Mobuku waliwo Kibuku Kibuku naye wali nawo no wayita Mobuku Rice Scheme. So nenda abantu ze nalaba nko ku taata wange najja ne briefcase ya ssente ng'abaana tuli bangi tutya. N'agamba mukyala fizi z'abaana abani agira nga bagamba ono zino ng'azibala ono zino ng'azibala no zino ng'azibala taata ng'agamba balabalamu awo n'obalabala nagaza ozitegedde nti kola nnyo ng'akuzeeri ali yamalanga okubalabalamu awo n'asasula ng'agamba mukyala nti zino ezisigaddewo nti naawe oguleko ku gomesi tulyekoko ne ku kyennyanja enkya ne kanyama gitegeera olwa Sande yavugulanga nnyo ennyama naye kyabanga sikaasi ewaffe empuuta ate yagyagalanga nnyo nga bw'afisa akasente nga baguleko ku mpuuta funguulwo abadde tugira kubanga twayagalanga nnyo empuuta. So nti nabirabanga nti yabeerangawo awo nenyina atuwa emboozi ezaatukuza ne zitwenrichinga ku mitima zaffe. Taata yagendanga ebulereje Mityana n'asitulanga ebbumba yeeweerere bitegeera bulereje omanyiyo ne muduuma eyo tulinayo ku ttaka yabataata baffe. Bule kimala mukulu emboozi tebankadde tujja tugenda kudda mu party 2 kubanga ebigambo basiibule mu eddakiika emu Bule. Bambi mbaagala nnyo mwebale nnyo kugoberera mwami ono nakungoberera nandibadde nkoze YouTube channel but again that is not calling yange ate bano kati content ono yamunsabya is a sensible man tatera kuwaayira ne scandal tazitera zibamu ne guli omusango gwobamuwaabira natya buti naye nali ngenda mumuwa bwino omusango wandiwulidde embaga bweyiika ne basasula mu ggwe kanzizeyo omulala bampise bana mbeere bulungi tutambule ne Bule tutambudde wuliddemu ebikuzimba bitwale by'olya nga tekikuzimba kyesonyiwe tujja kukuddira omulundi oguddako twongere ebirala ebikuzimba omukulu navaamu ebigambo ebirungi mbadde tukintwalidde akabanga okumukyazako ku channel kuno era ndi wasa nnyo okuba nti muleeseeko tujja kuba tumweyongeza ate nsaba Mukama ffenna twesange Dubai mu mwezi ogw'ekkumi tulabe engeri gye twongeramu okubuulira mu bannayuganda ekiri eyo wakati ekiriyo kika ng'omwana ono akimala n'enkusangayo ne tukolayo programu eyo mu ddungu. Anyhow, I'm writing a book. Slaves of the 21st century. Part 2 ne Bule.